kale mukulike eyo nnyo mu kuwumulamu okwo tukyagenda maaso tuli ne bannaffe aba Halogen Energy Constructions and Engineering oba engineering and construction engineering company engineering ne construction byawukana anti ate mu byombi mu construction mugwamu kuzimba nguudo ne kati engineering egatta byonna buli kintu kiba kya buli kintu kiri technical sokoleke mu maaso eyo mwinayo n'essuubi erikola enguudo anti kati gwe kibanga kigwa mu engineering company kyangu nnyo gamba nti kati tutaddewo sector ya road construction mwami Rubega ng'ebirooto mwina binene inji igogabo bongo buli awo just ife tukyali mitinze nenga ato ebiroto byo tulaba ebintu maaso ebirungi biri mu maaso nebyo kola tugya bikolera mu maaso wano ntandikwa balabye kibangiriza negwe erinda road nja kuddanga wano baneiba mwabagula wano kuzimba mmotoka kalina zonna muzimenye wano mugazi ya gondi workshop tuyinza kugula wano mu kibuga tugenda eri bbali kwadi oyo oyinza omugamba nti nkuwa sente nakkiriza nga ate tulina obusobozi nga lwaki twamugula ate ayinza okukkiriza akusabye obuwumbi 2 oyinza lwaki muleeta valibwa n'agamba wano wa buwumbi 5 ne mumuwa sente ze n'abaviira Halogen n'esooka egaziwe nansana wano nansana ekyalo ne kikyusa erinnya mugende ku Halogen ndoza bya biroto bya mulimu ebyo oba mbajubisa sikujubisa naye ebiroto tuyinza obutakola ekyo naye nga tujja kukola ekyefaananyiriza ki nti tujja genda tujja funa naffe akatundu ke twefunza mugamba wano nti kano waffe square mile nga mmeka nga mututtewo nga ffe tutuddeko kuliko office y'enguudo ewe ya construction yadiwe ya workshop bitingatinga biri wali biweetiye birinda baana kulinnya kuvuga anyumiza gwako awo kati kitegeeza nange nina omulimu ogwa communications ngwesoose ssebo mukama wange already oguyina wandibadde oli wano okimanyi nti ojja wano nga teyambadde ovulo oba intruder layira naye olwokuba olwedde oli mukozi nsobola okuyitaayitawo nzize ndabe ku baana bwe bagamba okyayinza okujja ne bakubuuza kyoyagala bajjayo bujja katebe nga balina nakacupa mukulu kasoda ogera kunywa kasoda kiti muleeteke muleesaawo kaakati tuddeyo ku bintu bino ebyokuggala ennyumba omuntu asuubire ki kuba mu bbeeyi ebintu byendaba wano ndabira ddala nga bya bbeeyi mwami Rubega just enjawulo eriwo nti ebbeeyi gye bamubbirako ebbeeyi emu gye tukozesa oba yebbeeyi emu gye tukolera nti oli ayagala alye kinene naye ate neyerabya nti bw'alya ekinene ekyatagenda kulya oba agenda ku emirimu gigenda kukola ki kati ffe twagala ti tulya ekitono naye nga nekyatugenda kufuna kyetukola ki kyetugenda okulya kyova olaba nti abalina mentality eri egamba nti kampani ziba ziseera aba high energy baseera abatukozesezaako ye muntu gwogamba nti ne bwe munsaba sente mmeka nze nzibawa ngenda zibawa era ng'oli amugamba bwakukolera recommendation kuba kyekisinga obukulu recommendation kisinga n'akalaa kituufu nnyo nnyo nti oli bwamugamba nti genda abo bakukolere nti nagenzeeyo bansabye obukadde 2 olugi lwa 8x8 bubawe ojja kulaba kye banaleeta nti era n'oli n'asasula n'akusasula zero balance naye ng'alinze kyagenda kukola ng'akyesunze na bwesunza tunuulira sente ze yakuwadde kituufu kati so kyekyo kye tukola ki kwegamba obwesimbu buno kintu kikulu nnyo kintu kikulu nti oli akuwadde akasente ke akapatikanidde naye agassa ennaku ya sente ze ate agassa n'ennaku y'ekintu ky'omukoledde kitagenda kuvaawo ekibi ndaba abantu eyo nga bakaaba bwe kiri nina mukwano gwange awo mwami Egesa yakazimba enju ye nnene naye obulumi bwalimu bwa eyamugga sagala kunyumiza babikola batya naye namugambye nja kumuwa ennamba yo mwogeremu musajja alina akasente ke naye kye bamuggalira natuusewo nga ndabye ababba naye ate bakukoze bubi mulimu omuntu gw'osanga n'ogamba ekituufu sigamba nti oba ki kyandikyogedde naye bakubbye bwe libasoma omanyi bano abagamba nti bw'oba oyingira field
osooka n'oyingirako mu field y'okusomesa nga bakubba Hey. kati oli bamugamba nti wekuba nga kwabadde kusoma mbeera bakusomesereza mu Trinity College oba bagolola mabaati gano omusajja n'agookya obujibulyawo bwe buti nagayi ye muntu aggala ennyumba naye nga kimwetagisa ate okusula okumpi n'omulyango baleme kuyingira kati oba waggalidde ki enjuye ate ekyennaku nti abadde taliiwo ndooza no supervising ennyumba nakyo kiba kikulu kyova olaba nti oli bw'aba atwekutte byonna tubikola lumu buli bukamera bwe watugamba bwolaba ngenda nteeka nti omuntu abeera wali mbeera wano yanyinza nobalagako mbeera wano nendaba ekiri ekira nti seminti bataddemu ensawo 2 ate baŋŋamba 3 eyokusatu eriwa nti kampite mu lunaku bwe byabadde waliwo yafulumizaayo akasawo nze nnyina olunaku waliwo kati bw'obeera n'obudde bw'ekiro ng'otuuse waka ogamba ejjo nakomye kubeerako oba nakomye kulaba paka saawa 12 kati kaneyongere okuva ku saawa 12 paka mweyo okumakya ki ekyabaddewo nti ekiro saawa 9 mulimu abasezi ogenda olaba mulimu abatambula nti omukulu tulina okuteekawo emmuli abasezi baleme kudda kumbe si basezi baana balina bye bayisaawo kati bamanyimu oba obudde kamera tekwata kumbe twateekako ziriko infrared tamanyi nti infrared ekukwata wenna kati so kyova olaba nti omukulu ye bwagamba nti kati atukwasiza omulimu yebake n'okulootaloote linda bulinzi omanye omuntu eyebaka ale n'aloota nga ennyumba egudde lwansonga bwe yagiwa tabeekakasa bweroota ng'ogisuakasolya nga kakugwira buno obugundi bwa geeti buno nabwo mu bwokya obuliwa bw'ozimba geeti obwo obuuma ate bwe bateekako era nazo bagulasimu babiki sebimanya nti mwe muzimba kasa kibanga kigwa mu kkowa erya fabrication tewali kizibu olaba bino ebyembaawo kati tubitadde mu byuma omulembe tugukyusizaamu kati ffe tugende tunoonye mahogani ali origino simanya fayani ali origino okole bakubira eyo ekkonga emiggo okukusamba nze kankozese ddala kiwuma mmanye nti nkozeseza 1.5 nga mmanye obugumu bwakyo Cynthia omuntu bw'abanga wakukuyisizaamu ayagala kuggala nnyumba ye nga wakumpisizaamu mu bajeti ye oggala ennyumba ye katugambe nnyumba ng'eri gye twaliko ensangi wansi eri oba katende oba yaliwa katende waliwo katende gye twagenda yeri kasozi ey'enzigi za yero eyo jayayeseeyo eyo mwagiggalira sente ngamme bwali omukadde 6 kuba yaliko olugi kuliko main do 8x8 backado 4x8 nekubako edinisa lya master bedroom nekubako edinisa lya ekisenge ky'abaana nekubako edinisa ly'ekiyungu nekubako edinisa lya ddiiro nekubako obunaabiro buliko bubiri kati zenzigi kati bwobala items 8 bukaddemu zino ziri feya nno omwana wattu wakati ku ddiiro kuliko actual amadinisa 2 aga 5x5 wali mukadde 6 n'emitwalo ebe gyali 5 bukadde 6 n'emitwalo 5 kitegeeza n'owakalina tatwala nnyingi nnyo nkugambye naye ng'ate olaba nti omulemo ne kati bagukola ki bagulojja mwagutunuulira n'agamba kati engeri oyo kiraya nti ennyumba ye gye yali eremedde ku musingi kati kyafuuka kiragiriro nti wali ennyumba eyali eremedde ku musingi ey'enzigi ey'enzigi za yero abantu batuumye mannya singa bafuukira ddala abafaaza ne lwaki bwe mumala okuzimba temulekaawo kapande kamu akagi nti omuntu akola ekituufu tagendanga buli wamu nti agenda omanyi bagamba ekizimbi omuweesi ku kkubo okulagirirwa nti buli amulabakaga awali oyo omuweesi yasinga tolaba nammwe muli ku kkubo tuli ku kkubo naye ate gwe walyewo ekipande sikirabye leero oli bwatuuka era alaba bulabi nti awa bino ndaba bino byanjawulo ku ebyo nayo nze ndaba bonna osangawo trust metal workshop simanya katumba n'amannya ge beetuuma baagala mujje trust mutwesige naye nga bye bakola tebibeesiga nabo byennyini tebibeesiga otuukawo n'ogayi mpozi erinnya baliyita bati trust akulaga ye bwalabwala muzeyi zino
zino just osanzewo zino aba yakakulaga lulala kutwala kulula atakuwabudde kwetegereza no leka waliwo nalumye eri wali eno endabirwamu gyeri eno gyeri jjukira basalansale kati omwo mugatuula mu baggala emabega then wabenga wagendawo endabirwamu ffe twamanyira rekitango waffe noteekawo kati twabikyusaamu olugero twagala nnyo digito tumuteekeko ku analogo omuntu abeeko ne design wakikola otya ako kanyumye nnyo ekirala kyendabye ekyawukanako ku nzigi za bulijjo enzigi zammwe zonna zendaba n'amadirisa biwanvuko biwanvu lwa nsonga tebannabiwanga kuba kati olaba ekyo ekitundu kya wansi bwe banaaba bagenza okubiwanga balina okusima ne lukolaki ne lutuulayo okuka wansi so naye nga ebanomo size nti oluli 3x8 era ngeza bulijjo kale ezimu oyinza osanga ziri 3x6 3x7 oba 6.5 naye nga gundi ekolaki gundi yeemu. Okay. Yes, sir. So future plans za workshop eno ziyimiridde zitya? Kati lero tukola nzigi n'amadinisa na biki na butebetebe buno naye kati tutunuulidde mu maaso awo nti twagala tukapchalinge nga n'omuntu akola omulimu ng'ogwa alina kyatwetaagako partnership nti ayo kya welding neiba wange agenda kutunulyanga nze amutwalako emirimu gy'aba client naye ate agenda kujjanga naye ate alina kyanneetaaga mukolere ze design eze twagala otandika okukola kwagambe nti nze nkuwadde contract ogakuzompenze enguza gundi nekyo nakyo kisoboka naye ate ffe twagala tubeere mu kiti nti yabeera n'emirimu gye kati nga ffe bwe twandigambye nti tukola enzigi zaffe naye twetaaga design eri netugamba nti naye wagindi alina mashini eyo kati nga bwolaba amabaati gano nti tugatwala mu tawuno gateekamu emigongo egyo nti singa tubadde mashini tugiina kitegeeza neiba bwaba agenda kukola geeti yemu agenda so nga ne client ali ebweru ne waba tatuwadde ennyumba ye workshop agisanga eriki ekyo kimu erifule ekyo kimu ekirala nti twagala tulabe nti olaba ebitanda bye bakola ku mmotoka motoka zino eza katwagala mu maaso awo tube nga tukola ki nga tusobola okizimba ekyo kyakubiri ekyokusatu nti twagala tutuuka ekiseera nga tuzimba mashini nga bwona ogamba nti osanze mashini yakasooli ya halogen be bagizimba nga kwegamba tubeere n'ebintu nga bwe tugamba nti tugenze mu sekita ya fabrication tegwayo buli kimu tukikola naye nga si kikola nti tuwanuuza buli kimu naye tukikola nti tulina olw'obwetaavu mu fields ez'enjawulo tulina gwe twagala okutaasa abaddabbibwa temugenda kukola ne greda kati bulirayo magikola musobola okusooka buli kimu kiriko okusooka anyway tekigaana kubeera bw'otunuulya greda just ekigiriko nti erina yingini tutasobola kukola naye tugamba nti bode tusobola ogikola kuba kati ya mu birooto byaffe era mwe mulina okukola mashini ezo ezisima amayinja ezo zosanga mugundi ng'esima amayinja fuuti mmeka eba ya fabrication eyo lwaka nti ebaako ne IT system egivuga naye ng'ate bw'otunuulira bode era olyegamba nti made by Halogen kati ebirooto byaffe era kyova olaba tutunuulya ekifo kino nga kifunda yadde oli ayinza okitunuulya ng'ekigazi nti tuli wagazi naye tuli wafunda ku bye tukolaki mu bufunze mmwe ebirooto byammwe tebiri wano tutandikiddeko nga bw'onoogamba it's a step kujjanga tuzimba linnya nti atumanyidde mu kino bw'anajja ajja gamba bakola bulungi owamadinisa kati bwe tudda kuwa mashini nti oli agamuzimbira kyuma kya kasooli naye bw'anaafuna munna ajja mugamba bano bakola ki kuba lwa nsonga ye kyetwamukolera kati nti n'owenzigi ajja kujja awaana enzigi nti negwe twakolera ku bode yagundi ku kitanda ky'emmotoka ajja gamba nti abo kyabwe tekikola ki tekimalaga yange yagwa ebigo neyefuula kyasigalawo kyokka gamba
osanga emmotoka nga yagudde ekitanda nga kyabuuseeko dda kiri mu bitundutundu bakijje kati ffe twagala tukyusemu ng'emmotoka egwanga naye ekitanda bwe kiba nga kyekisoosewo emmotoka esigala kate esigala eritalatibu nga luwombo lw'amagi so ebyo birooto byaki bya halogen ku construction site oba fabrication site. Okay. Yes, abantu yongera obanyonyole halogen. Halogen bangi mbadde mugamba nti mwogera ebintu naye tetubiraba biki kati twaguddewo ntudde oteredde olaba ng'oli kamfa nteredde bubya yate bo tebatulaba era munda nsalako andeetera kacayi ye yaganye ne teyaganye omukulu yetugulaba teyateredde ye akanyweredde neyirabira nti alina ku mulimu halogen waliwo mpozi n'omulala yambuzza ekibuuzo kati omanyi bw'osindika message ku WhatsApp yange sikuyina mu contact ekuleetera nti thank you for texting high energy electricals kati jjukira twakyusa kati yaleeta halogen kati waliwo client yantextingako emabega nemuleetera high energy kati yo bwe yazzeemu okuntextinga nereeta halogen ndi mu kifo kituufu oba namba gyensobezzaamu namugambye kimu nno kwabadde nno okwetonda abantu abamu obulango tebabufuna bulungi nti olulala bwe mba mukyusisa erinnya mutugambe nga tujja lowooza kati tujja kutandika okuteekako kalogo nga halogen bambi si kugamba nti kubafera naye halogen yevuga high energy era kyekyo kye namugambye nangamba mutukolere sho nga mutugamba nti halogen yevuga ki nti halogen ya muntu omu era ekyamuleetedde okukakasa nti kituufu yenze kumusindikira national ID. That is how strict people are. Bantu tebakyayagala kubbibwa gwe lubega tukulaba manyi bwofaanana weereza namusindikidde ID nemugamba its me lubega gym of high energy tosobola okukubira abannira high energy is under halogen energy n'abeera ng'akola ki ng'akitegeera so tutwala omukisa guno bagamba nti halogen energy ye company eri registered naye high energy electricals eri wansi lyerinnya eribadde likozesebwa so mu kuregisteringa twaregisteringa halogen energy engineering company so bw'olabanga esimu yo ekuleetedde erinnya eddala oba uniform zaffe ozabyeko erinnya eddala tolowooza nti oli mu kifo kifu obeera mu kifo kituufu lwansonga ffe bamu wali liri likola linnya lino lyerikola ki lyerikola sente oba yes erikola sente ye high energy ate eriri licensed lyerya halogen amanya lubega gym okuva mu halogen energy kati ngenda kujjawo katutandike halogen omuntu bw'anaagendayo bakakwate kababeere mutwe kababeere mpaka kuwulira bubi halogen kati nze mbimanyi halogen energy engineering company mwebale kutuwagira mwebale kutwagala yonna gye tuvudde ne mujja ne mutugoberera bangi musubscribe nze mwebale nnyo buli lwotteekayo sho n'olaba nga waliwo ennamba ezeeyongeddeko n'abapya omupya ate kirungi nti buli sho gye tuteekayo ebaako kyeyigiriza nti oli buli gy'alaba agamba njagala ndabe ekijjako abapya tebaddayo emabega asome bye yasubwa era buli wenteekayo sho genda olaba nga bataano bafollowings neŋŋamba kijja kukola mujja kuva kubayaaye paka we banaatuuka ku kituufu kyoba olaba nze si boostinga bino mbusimanya boostinga YouTube simanya boostinga Facebook ebyo si boostinga buno nange naga sijja ku boostinga ndaba abalijja n'owini omuntu ne bw'oba ofunye abantu bataano be bajja bagoberera ye muntu agenda okuwa business ekyada n'okuboostinga n'omwana omutono n'alaba nga talina kyagenda kukuwa kituufu oli ajja n'alaba mpola mpola bataano ne balayikinga leero ne wayita wiiki omulala manya nti kati mwaba abataano mulimu omwagenda okukuwa business kati ekikumi okyagaza ki nga tebagenda kukuwagira bali awo bakubanduulu so mwebala okulayikinga mwebala okufollowinga okukomentinga okusharinga okurevisinga nakyo nno kikulu kituufu oli ajja n'alaba ne wayita ebbanga n'addamu n'arevisinga
nawulira ayogera ku sola nawulira ayogera ku sola kano yakwogera atya olwonna alina kati maybe ali munsi ali mu kitundu kyewa tetutuukayo ayagala kubifuna oba yalowooza tetulina we tutatuuka naye bangi balowooza simanyi lwaki bangi balowooza naye n'omutuukayo bamanyi muli baawa tebamanyi olina sayiti ebusiya luli twayawukana ogenda ntuŋŋamu kyalo kya mukama matete boda y'emitwalo ebiri wansi ate emitwalo ebiri gyali emitwalo 5 yalinnya natuukayo ng'obudde bugenze nagenda nyooma olugendo okutuuka okukomawo nga baŋŋamba bwe zisuka ssaawa emu boda teri kati gye nasanga esigadde ku stage ng'eŋŋamba bw'oba tompa ziki eta nange ngenze kwebaka sikutwala kati mwami Lubega sasula ekizike njagala omwami ono atuwumuzemu sekendi emu yokka tudde tulabe Halogen Energy n'ebigikwatako tubawe ennamba z'amasimu bate Capstone Junior School ly'essomero lye weetaaga okukubangulira omuyizi mu mulembe oguddukira ku misinde nga tusomeseza mu curriculum 2 eya wano ne Bungereza. Tulina DK ey'omulembe eri amabujje okuva ku myezi 16 okutuuka ku myaka 2 n'ekitundu. Gattako nursery, kindergarten ne pre-primary ku baana batasukka myaka 6. Buli kimu omuyizi kye yeetaaga mu kuyiga oba okuzannya afuna kyabwereere nga n'omuyizi tumutambuza okuva ewaka okutuuka ku ssomero buli lunaku. Obutendeke bw'abasomesa baffe busobozesa omwana wo okuba omuyiiya okuzuula ekitone kye okweyambisa ebyuma bikalimagezi ng'akyali muto. Tuli ku musingi ogutta Katonda. Ebisale byebyo ebijja mu nsawo ya buli muzadde era tolwa wandiisa omwana wo asomere ku Capstone Junior School. Yes, SK Media yakwataganye bulungi nnyo ne Halogen Energy era we tuli waneeno ku site yaabwe tuli nansana bw'oba toto ye nabweru mugimanyi golutuka ku toto ye nabweru otunula butunuzi wansi awo bw'otyo ku mukono gwa toto gwe nnyini wakagivaako gwe walaba ebintu fabrication omulungi yawaffe gye tutayina tuteekawo display ola display batumma omulimu layira manyi tosobola kukola display n'okozesa baati lya 1.5 era ogenda nnonyayo ebifetefete byogenda okukolamu oteekewo naye oli agenda kujja atuukire ku display eyo agambe nti bino bye mukola sigenda bawa mulimu era oli tajja nga anoonya display nene nedda wano wabaawo mirimu gy'abaclients era gojja okusangawo tugenda okujja wano temulina kipya kyemugenda temulina kikadde kyemujja sangawo byonna biba byagenze nga twokya bipya naye nga tetubeera bize display tezisize zituwaki wabula kyetukola kyekituwa oli ateeka akantu akanyirya ku gundi ffe tetubiyina naye oti leero kozi eno ekala bukazi wano ye ekala bukazi egenda kuvaawo nabadde ndooza nti yerinze lwegenda abantu bawe ku namba z'essimu bamanyi batufuna batya batusanga wa emirimu basobole okugituwa kati gwe we nawe nange olabira London Sweden mu Buwarabu eyo Dubai Saudi Arabia yonna gy'oli genda bugenzi ku mukutu gwa YouTube, TikTok, Instagram, Facebook teka mbuteese ekigambo high energy tugenda kikyusa kifuuke Halogen. Teka mu ekigambo high energy high energy electricals ojja kuba olaba logo yaffe nga bangi bwe muziraba obanga muziraba wansi ku screen likinga followinga ate gwe we nawe nange oyagala kukuba simu osobola okuba ku 074 083 073 n'osembyayo 5 eba Airtel 074 083 073 n'osembyayo 5 Airtel osobola okuwhatsappinga osobola okukuba ate gwe wonna ng'oyaga kukozesa MTN yekwanguyira ng'abantu baffe ab'engulu basinga nnyo okukozesa MTN ne side zeno aruweeyo nayo yes kati basinga kukozesa MTN MTN yeri 07888755522 MTN yeri 07888755522 ate eri gwe we nawe nayagala osindika sente zo ng'oyagala kubeera faamu nti sente oziwadde Mwami Lubega gw'olaba era gw'omanyi enamba ya Airtel eri 070 659 1655 eri 070 659 1655 oba ogiteekako sente
osindika ka message ku namba ziri nti ntaddeko ssente oba ngenda tekako ssente amanya okonfaminga na Lubega Jime bolaba nga likyuseemu oba litandikisiza Jime Lubega soko okonfaminga omanyi baba abantu banjawulo Lubega Jime ne Jime Lubega tolinaako bwannanyi sirinaako bwannanyi so osobola okukuba essimu oba osobola okusindika message n'okonfaminga muntu ki bw'osindikira ssente gwe onaagala okutuuka ku workshop yaffe bye tukola obirabye bw'oba ova mu town obagamba nviiramu we batunda omubisi gw'embidde ku mafuta ga toto obagamba nviiramu we batunda omubisi gw'embidde ku mafuta ga toto ate gwe wenawena ng'ova wa kiso kakiri oluva ku mafuta ga toto galiko total nabwel aviiremu awo wennyini wano kaliwo kebba okubuuka kino ekizimbe kyemuliraanye kyokka kati gwe viiramu ku buviizi ku mafuta ga toto okuba essimu oba olaba awali sikeya ery'eddwaliro lya sikeya bebaddako so nga bwe nabagamba tusalagana n'ensalo n'ekizimbe ky'eddwaliro ekya sikeya yesebo okay kakati bannaayi temugenda mu bafere nze nabazigirira era abantu mbabaleetera baabano mubalabako nabagamba bwakufera nkubira essimu kyesisuubira nti kigenda kubaawo nze mwenoonyezi mumanyi kuva waka mpaka wakolera kambuuze eri ayinza okutuwa contracting esukka obukadde 1000 oba akawumbi gyebali eri twagikola eyakawumbi kakati ogamba tuyinza okujja netubbe emitwalo 4 oba obukadde 4 netukakola omulimu ne guggwa waliwo n'ogukyagenda mu maaso ogwekira gugenda mu bukadde 5 kati nga wali agamba nti wenaabawo ensanvu yange banaakola bajja kukwesiga ndooza n'oli omuntu gwe nnakuweereza yalina ebibuuzo oli owerukunjiri waliwo omulala ali Saudi Arabia watano kwa tano oyo ayagala 5 kwa ndozo naye muneesootinga mpola kati nyumba gyayagala twagisindi mu plan naye banoonya plan gwe jangu wano abakulu bano bajja kukolera byonna gusigaze kimu kulinda nnyumba yo gy'obabanja yokka bannaayi nze wolabaawo enamba yange naawe onkubirako n'okonfaminga ne tulaba ekyokukola okutuusa omulundi ogunaddako leero twogedde bingi bannaayi mukama katonda abatukuumire